Mosiri mutya ekitundu kyaffe eky'12 munaye nga nyingira Sumaya Girls kati nga bagambye nagenda nga ndi mu kayunifoomu kange aka St. Lawrence kampi kazibu nga bansibako leesu nga ntuuka mu staff room nga baŋŋamba tugenda kusonga bagamba ddagala kujja kusomera wano nga tusaba ekifo kati nga bampa uniform nga baŋŋamba yambala sikaati empanvu nga njambala kati nalina pini mu matu nga kati naye omukyalo yonna mukyawa bambi yansiko okutu manyi buno bupini obutinye kati noteekamu kasitopa ne kakwatira eno kasitopa kagenda kakwata kasitopa ekakwatira kalemeramu nga ŋŋamba jjamu pini nga nsika akantu tekavaamu nga nsika akapini tekavaamu nga ŋŋamba nno ojja kajjamu nga nsika pini ng'egenda nga ŋŋamba jangu wano omukyala nga nsika okutu nga sitopa eganye ekwatiddeko ng'agamba waliwo awo bbaasa nga gaba bbaasa gw'oli musajja jangu olyoka musikemu munaye nga nkola ki kansoke kati munnange nga bbaasa gyansikamu nga naye bimulema tatuli awo nga sheeki ayingira sheeki alawi salaamu aleikum teri ataasomerako ku Sumaya atategeera sheeki alawi nga naye sheeki alawi ajjanga nsikamu pini nga nsikamu pini ng'egaana nga okutu nga bakugiraagira nga kutandika okunfuuyira kutaze n'omumyuka nga ne bagamba bannaye pini nje zijjamu naye egaye nga muzeeyi bagamba mumuleke nga wadidiganya pini okutuuka kuzimba tekalina twamala neevaamu naye nga bwekityo bwe kyali kati nga munange nga ntandika kusoma ku Sumaya bwesoma ku Sumaya Girls era nga bulijjo nze nga sirya akawunga akasomero nga nsasula kantiini era nga nabafumba obumolero omuceere nga nfunayo awo bwani buddota bwange mbeera ne buddota obunyambako nafuna buddota bwange nga bunyambangangako kati ekiseera kyatuuka ku Sumaya Girls eyo amazzi bwe gabulira ennyonyi bena amazzi gabula ng'omusana gwaka kati Duwani baziromba basheeki Muzata ne bajja sheeki Kakeeto sheeki Simanyani twawanika emikono nga tusaba enkuba etonnye bannaye twawanika emikono twasoma for 4 good hours non-stop nga tusaba kuba munnaye ekyamagero ne kirabika enkuba koolwo yatonnya wakati maaso emyezi oba 6 nga tulaba nkuba kati ne tukola ki ne tusaba kati nzijukira lyo omwana bali bamuyita yali mulalu nnyo omwana tutwala musenya 6 nga mulalu wanyi Sumaya yaliko abaana b'abasajja ab'amaanyi ab'abasiraamu ng'abaana bangi kati nga amamotoka gajjo nnyo ku viddi kati ku viddi ekyo kyana ne kigamba kyalinga banaye kyekyani ngamba mulina amamotoka nano mu Sumaya mulimu emmotoka ziri 3 zokka ezimanyikiddwa zibayita emmotoka esigadde emperekeze za mmotoka kati waliwo mwami Magoba yalina abaana ku Sumaya Mahisa rest in peace bambi mwami oyo yafa yalina abaana ku Sumaya waliwo n'abaana abalala baali b'abaana baani kati ng'agamba ammotoka ziri 3 nga naye mwennyini ewaabwe motoka yali y'amaanyi kati omwana oyo nga kusoma tulina emmotoka 3 eyo no maisharamu anku yalinga yajjanga ate nga ngemanyikiddwa eri outstanding twavuganga red Benz nangamba gwe wokulanga njagala ovuganga emmotoka be kyobona ze banne bagamba njagala Benz nga ya red ate nga Benz ngemanyikiddwa nga buli omu agimanyi red Benz kati lumu naye Sumaya nkyabajjira kati ng'egye nava ku gundi nga batuwa obukaaya tweveiri kati nga akakaaya konna keesiba kimeeto mumanyi ekimeeto kyekyo nawe bukiti kati ng'okasiba bwoti
n'okubanga okasibye bwoti kati nakasibanga nga nkasitayiringa kati nga bagamba ani yaleeta omuze gw'abaana okusitayiringa wano Bukaya nga bagamba ono Sheikh agamba ono Lawrence Galo yaleeta wanene abaana ajja emize gya St. Lawrence agireese wanene nga za Kakaya nkasiba nkasitayiringa bwenti ng'ekimu tukigenda kati nga bapita ku parade abangamba lwaki osibanga Kakaya nga okasitayirinze watu okasiba bwoti yaye kyoba nagambye kankasibe bwenti nembagamba nze bannaye Akakayako bwe nkasiba bwenti sheyi kantuga basobola kumira malusu kaba kantuga ku parade ni nanga kati kantuga munyini yatulika naseka abaana ne baseka bati bonna ne baseka nanga Kakaya nze basobola kumira malusu gantuga Kakaya kantuga ne kastampe iringa ono omwana Dawuda Lunkuse Halima mukwano oyo yali mulalu bana basumaya mulu ate nga yabe ntabanda bandenge bamanyanga mweje sategeranga kati ekyo bali bamanya ono omwana abunya akawo abera abunya akawo ebiseera byo nga twekuba blue red abekuba ka blue red je muli nga bya ne blue red ka powder nga mende ka blue red perfume kati nga mpunya bamanya ayiseewo obajja ate nga twali tukola ebisiga ewaka by the way mwesiga ka bright light yono yali factory yaffe bannange gogge ekyo bambagamba jjajja twamitanga jjajja muzeeyi erya muzeeyi nga lyakwata buli munga akuta muzeeyi muluwa mwebale kuwagira factory yaffe eyo bannange abeesiganga ku gogge abeesiganga ku bright light ebisiga ebiseera yabananga mwesiga bright light naye nga fe tubiina ewaka naye nga ze munnaye nga nkolesa ka blue red ka bright light yako anyway nga gondi wanzi gwako nga nkaisa ku mamwa bwenti nga tikabeera nga ka light we kati nga konkaisa ko ku mamwa ne kagogge ko mukajjukira kali kawewera kali mwakawo ne kati factory yafe bagita Vaslax osanga ekiziko kya Vaslax tokireka mukwano lako kati bitunda nnyo Tanzania gye tulina akatale osanga ekizigo ekyo munnange wagira factory yaffe giwagire togamba nti nno ki tojja kuwagira owagira tujja kubanga tukweyanziza abaagala okikwatamu ekizigo akazigo gye kalyako omanya Tanzania baagala nnyo ekizigo ekyo bali Tanzania kikola okufa ate munaye nga nekuba ka blue red nga buli omu akola ki abeera mmanya bulungi nnyo kati Smile Girls Shamimu oluwa Shamimu kikwano oluwa okay Smile oluwa aliwo omuwala bana mumbuzeeko naye nga muliwa ye mukwano gwe alina bukyonda ali eyo akuba eggulire Tanzania wano akola ku TV yawe story eno nina mpanvu naye katimba kutuliramu ndi binyumya time yabyo ng'etuuse ndi bibanyumiza naye nga Smile Girls Smile ddungi Smile lyaffe lyali lyakabi omwaka nfati ndoza lyakoma okukyakanya mu 2005 Sumaya yalina abaana Edmasa yali kakeetu yali kakembo yali ani yasembayo Sumaya netandika okugenda nenga mutwala abaana ku Smile Girls bayigiriza eddiini ssomero lya ddiini ddala ate nga lisomesa ffe twasomero ne tuyita so abaana ababuwala bambi beere bampisa bino mbyogedde lwa nsonga nti mba njagala manye nti okusoma kuba kusoma kyotayagala oba tokyagala temwagala abaana balenzi nti nomunnange mbunno olwokuba mbunno mwagala mufune upkeep bwe twasoma tetwamalako tusinkana we ndijja okubawa story zange buno just was just by the way naye nga ndijja mu full package mbeere bulungi. Assalamu alaikum.